Kenzo yennyini mu butategeera bwe n'obutavaliwenga bantu abo yakayimba ennyimba bbiri nga ze zirina mukulu makulu nga ziri mu kifaananyi ky'abantu abo. Yayimba oluyimba lw'omugenzi Philip Bongole Lutaaya n'alutta naye ng'ageegenyezza ebiri. Njagala ombuulirayo awaadi emu Eddie Kenzo gye bamunominatinga mu ne baba teyawangula nga bamugamba nti mu nnyimba ezisinza amakulu nga Ronald Mayinja lwe yayimba Africa ne bamunominatinga mu luyimba olusinza omwaka n'olusinza amakulu. Ndi mwana wa Mimbi wa Kadonkamu nkufuna atalina kye yeekolera nga sente azimalidde mu nze ng'aweerera. Eddie Kenzo bw'ageraganya ebyokagero yalina mu myaka 33 n'ebyange ebyange n'abituuka butuusi mu koota mu 1 miliyoni 10. Ndaga amaka ga kitaawe nga nange omulaga amaka ga kitange gayaaza oba emagange. Taata we ali mu myaka gya kitange amaka ge galiwa aga taata wa Kenzo. Ne bagamba mu tebalina bya bugagga mu mirembe gyabwe bye baakola kitaawe teyabikola. Waba agamba mu kitaawe yabikola atulaga amaka ga kitaawe. Sebbale gwamanyira amaka ge gali kajjansi. Kenzo okuleka nga mutumbaavu awulira abaana bali mu kaanya bya bugagga bya Paulo Kafeero bakayanira kiwe waba teyabikola. Omugenzi Philip Bongole Lutaaya Kenzo akyetaaga okuyimba emyaka 5 mu 6 amutuukeko yadde mu koota. Amaka g'omugenzi Philip Bongole Lutaaya owa 90s mu 80s amaka gali zana. Kapo investment ze we yali azikola yakendeeza okugula emizigo n'aweerera abaana alina diguli 3. Kenzo yali apangisa amaka Mwakurayiti era agoogerako nnyo kati ate agendeko okugange gesipangisa Mwakurayiti. Nsaba Allah g'osinza akuwa obuwangaazi owangaale olabe ku mpunzika y'Eddie Kenzo Musuuza. Abaana bo n'abazzukulu olirema okusasulira ebyo by'okoze bakadde baffe olulyo olwo lubisasulire. babuuzaako mwenna bakyekubidde ku media omuweereza Muzeeyi Masembe tuli ku climax akugamba gulawo Monday to Monday leeta abaana bawuge abantu abakulu mujje muwuge emisana okukiringa kubeerawo bwe kiyitibwa ekyamasanyu weekiri. Tugenda tandika speed ya yiri nzize ne mukulu wange gwe namba meka wa Muzeeyi ndi omu namba emu ndi ne mutabani wa mukadde waffe Gerard Kiweewa abaakola ennyo okubeera nga Uganda music afuuka kati kwekiri. Weewaawo bayinza okuba music gwe baakuba si gwe tuwuliriza kati naye nga music yalimu ensa yalimu message nga naye tuba bajjajjaffe baatubuulirira ng'akuteeramu akayimba akunaga mwana wange olina kukola wooti n'owooti. Mukulu wange ensonga sooka obuuze ku bantu by the way nga sinakugamba ensonga ekunsinze okundeesa. Bannayuganda ndudde nno okubeeraku emyezi 8 giwera obudde siufuna ekituufu. Bannayuganda mbalamusizaako okusingira ddala mwebala okubeera ku mukuto guno mwekuumireko kuba mukutu gwa nsa. Kituufu. Nkwebaza naawe okuweereza ebintu eby'amakulu eby'eggwanga ebisakisiza byannema. Bino ebintu eby'amakulu by'oweereza byebifudde ba Muzeeyi baffe ab'enjawulo. Leero ndabyeko akavidiyo nga bali ewa mukulu Nnyombi Tembo ku UCC. Ayogedde ekigambo kimu nti ffe z'ennyimba ezalina zisomesa ezirina amakulu era zezaaba abantu. Ndabye minisita yabadde Peace Mutuuzo ng'ayogera nti ye ennyimba ezo ezisomesa z'ennyimba ezaabakuza ate zebateeramu n'abaana baabwe. Tebabateeramu zino. Essaawa zino abaana abawala bali mu myaka 28 abaazaala mbalaba ku TikTok nga bayimba bakomeza oluyimba lwa Muzeeyi Kiweewa eggaali ekozeeko eri ku TikTok etredinga nenga lwa mwaka emeka olwo lwa 2024 kati lukomyewo kati lukomyewo kati 2024 nali mu pifo bwe yarufulumiza kati lukomyewo ndabo balutayo kuba kati nabo bamaze okuzaala kati ate nabo bazadde ne bawasuulawo kati nabo bali mu kwegumya abasajja basigale nga babagala ekozeeko. So ennyimba ezitasobola kuggwako z'ennyimba ez'amakulu naye kasooka tumanyi lwaki ompise. Ensonga enkuupisizza President wa Federation Eddie Kenzo Musuuza yabadde n'omukulu Edison yagambye waati muyimbi wa Uganda okuba Uganda lwe yali ereddewo nga yakola bulungi nkiddamu mu kamera nga yakola bulungi
okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 10 taliiwo. Nga yakola bulungi akyayogera both locally and international. Njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufuna oshegedde. Njagala ondageyo omuntu yayimba naye ayina amakaage ekizamule oziwulire njagala otayipinge mu edikezo za Kenza nyo mwenge kamiliyoni siperangako naye kiro mudani mugula otekemwa ayagala ogende ku Google osaakinga ageraganya abayimbi bedda abaka wansi wa 12 okuka wansi muli muzeeyi mwali n'abalala bangi naye kyembuuza Kenza nyo omwenge mutamiivu oba tanywa sikirinaako bujulizi oba anywa oba tanywa kyemmanyi kimu musiraamu kubanga tuyinza okuddamu omuntu ng'oluusi yabadde atamidde. Tuyinza okuddamu omuntu akozesa ebiragalalagala sijja kulimba sibeera nnyo naye Close simanyi Kenza akozesa ebiragalalagala batereko mu comment section waliwo oluusi bano abanuuna obuwunga abanywa enjaga abinywa ebintu by'abayimbi jjukira mulimu abantu abakola ebintu nga bikolera mu nkukutu si mu bubi njagala kubuuza oba alina ekintu kyonna kyonna abali babaddeko nnyo naye Close nze just njagala kubuuza oba alina ekintu kyonna kyonna nga kisobola okutaataaganya obwongo nga kyekimuleetera obutategeera oba yentegeera yeeyo then ndyoke ngende maaso. Kenzo abayimbi bagamba ab'emyaka egyo okudda wansi bangi talina batuuka bugagga. Omugenzi Phil Bongole Lutaaya agambye both internationally and locally omugenzi Phil Bongole Lutaaya Kenza akyetaaga okuyimba emyaka 5 amutuukeko yadde mu kkoota muki mu byonna mu kumanyika both internationally mu kuyimba obulungi ne mu bugagga. Phil Bongole Lutaaya amaka ge gali awo zana. In fact these people tubayambe tubayigirize amaka g'omugenzi Phil Bongole Lutaaya owa 90s mu 80s amaka gali zana era wootuuka ezana wooti kuliddawo erityeryamuka ebunamwaya olutuuka mu kasitenseni ako akasooka amaka golaba amakadde agaliko ekikuba ekyambuka waggulu mu apartments ago agali awo amanene nnyo agali ku ttaka eddene ga Phil Bongole Lutaaya gali kuyiika ndowooza oba nga nnya awo wennyini ezana ekyo si kibuga mumanyi ezana anti kibuga ku kalawundi yiika nnya nyola wooti olutuuka nga wootuuka n'osanga ekikomera ekizimbemu n'obuti nga kizimbeko just kasayidi kamu nga kinene nnyo kyambuka n'ekkuba ery'ettaka eryamukava ku lusozi kiri kuyiika ndowooza 4 ku 5 maka ga Phil Bongole Lutaaya omugenzi yafa emyaka emeka emabega yayima 12 yali yafa dda Kenzo gwe yegeraageranyako anti bo bakoze nnyo singa abo ngenda kugereza Kenzo ali myaka gyaffe just nze mukulu wange ali myaka 42 wegiba nga gya butuufu nga tebalimba ali mu 40s nkufuna nze ndi mu 33 aba mukulu Kenzo akoze nnyo ayimbye both locally international ayina n'erinnya te abantu bamumanyi nnyo ayimbye nnyo n'ebweru ayina n'awards nnyingi ekyo kituufu kati tugeraageranye emyaka gye yali ayina kunzi we yatandikira okuyimba njagala nga atasobola okufuna erinnya then ajje nange mutabani w'omuyimbi wa Kadonka Gerald Kiweewa twegeraageranye bw'aba nga nsinga ebyobugagga ku myaka gy'ayina abeere ng'awangudde bakitaffe tebakola investment anti yayogedde ku mmwe batabani yagambye essente z'abano bazizimbyemu amaka n'apartments essente z'abakadde baffe baziteekamu ffe investment z'abazadde baffe ze baakola yeffe kapo investment ze we yali azikola yakendeeza okugula emizigo n'aweerera abaana alina diguli 3 kaziwe kapo diguli 3 mu maka ge ebusaabala ziri awo zitudde era graduates balina emirimu balooya badokita
Diguli meka 3 tugende wewe wala investment yakazibwe kapo ezo diguli ozibala nga ogenda okubala diguli y'abawala ba Kenzo emyaka ejijja mu maaso kwa investment ye otyo wategede bulungi okufuna wewe wala muzeeyise batta obala investment ze obala ne input ye n'abaana be kye bali Sebatta ali atya ate yali mu kirasi ndala muki Sebatta amaka galina mu Kampala Sebatta yazaala mu baana mu bakyala bangi amaka agamu n'agavaamu nga baawukanyire bakyala be kubanga yabalinamu abaana teyatunda yavaamu n'ava mu maka kitegeeza n'agalekera omukazi n'abaana kitegeeza gakyali gagi era waddayo awoozango ye ng'omusajja yanoonya emirembe n'agamba naye kati n'okukula nkuze kangende nezimbire muduuma amaka gange ag'emirembe amaka gange gembadde nago ekawempe gembadde nago wano newali wansi ekibuyawo wali emotoka enkadde awo emabega mwayogera bitundu bya kumpimpi ati era we bali maka weegali njogere ku basudde ali gaba amaka weegali alina n'amaka amalala basudde wano ekajjansi n'abantu be bawangaala nabo bonna bagagga njogere ku maneja Katongole yabalina bayideeni oyo yali muyimbi amaka ge gali kajjansi just manager sebbale gwamanyira amaka ge gali kajjansi bya bujulizi ate saamaka akayumba atukeke wa mukulu sebbale ageraageranye omwaka gwe yazimba ekajjansi ne kaakati tugenda kwogera reality kye tuliko naye nsaba nsaba okwogera kwange kubeere nga kuddamu omuntu atalina kyakozesa kitamiiza kati tubale talina kyakozesa basi kati awo mutereeza oba tetukirabangako ngaakozesa ogenda kwogera kawani ku jjajjange Misiru Sego Amwenga Omulangira ali ku lusozi awo ku Luyinja Namuŋŋoona gega amaka ge bagamba amanene nnyo galina geeti bbiri okutuuka mu maka ge woyingira osooka mu geeti esooka ne balaba oba omukulu asaana okukulaba let these people tour waba asaana okulaba ne bakutwala ku geeti ey'okubiri then ne bakutwala we balabira abagenyi oyinza okukoma kwesooka n'oyingira wano mu compound n'omukulu tasobola eyokulinogano bagakyusa wali si wala 0 mayiro okuva e Makindye paka wali boda ya 3 omuyimbi wa Kadongo munooyo ate emyaka gyonna mukadde waffe abaddewo era mulamu ngeraageranyiza abafuna abalamu Principal Job Kafeero yafuna Golden Boy of Africa award eya Golden Boy of Africa ey'ensi yonna emyaka mingi nnyo emabega kituufu nga Kenzo tamanyi oba aliyo yali azaaliddwa wasn't it an international golden award yali international ebata national eyo Kenzo okuleka nga mutumbaavu awulira abaana bali mukayanya bya bugagga bya Paulo Kafeero bakayanira kiwe waba teyabikola kitegeeza weebiri tosobola kayanira kitaliiwo tosobola kayanira kitaliiwo baatundako ebimu naye era bikyaliwo bye bakyakayanira paka kati nga baatunda bingi anti bikyaliwo bakyakayana kitegeeza yakola bingi bibadde mawulire nkufuna ekirala kati njogere kwani kibijigiri kibijigiri abanyamaka ge simanyi gyasula noonyerezaako buli omu gw'oyogera kali yiikayiika omuyimbi wa Kadongo kamu nkugereze kwani gwe waligambye nti oliyawo nti oba nkugereze ku Angel Sekandi ataakuba nnyo ayi Angel Sekandi just Angel Sekandi amaka ge gali awo Bukunja agawedde emirimu agali ku ttaka eddene William Kibuko mumanyi Kaalo ka Buganda akaalo ka Buganda muyimbi wa Kadongo kamu atali mu level z'abali amaka ge gali Matuga ku chorus era oba oyingira Matuga wooti petrol station eno esooka ekyengulu ku kasozi emabega wayaga amaka g'olaba amanene agali emabega awo era petrol station ogimalako ekkuba eyambuka emabega ga Mufuta maka ga mukulu William Kibuka Kaalo ga Buganda Kaalo ka Buganda lwa bbanga ki Kaalo ka Buganda bayimbi ba Kadongo kamu oyagala njogere ku Mamuli Katumba amaka gali Katooke amalala gali Mitiyana kati nze njagala mbuulire yabadde ategeeza ki obugagga
Soka nga tatuna ku bugagga. Kuba kwa example ezimu yayogeddeko ku mukadde waffe Dani Mugula. Ate Dani Mugula si level ate yaba kitaffe mu bugagga. Muki. Dani Mugula. Dani Mugula no we atambula n'ejita. Dani Mugula. Muzeyi Dani Mugula obugagga bwe. Tebuli mu level yaba taata wange. Dani Mugula landlord yawe kechibuye. Dani Mugula wano emabega wa police wali motoka. Webale nnyo ebale motoka enkadde. Ozimala kaga manyi bagali yawe gaddako amakadde. Agakubeko oluyinja. Dani Mugula. Dani Mugula landlord nateete. Dani Mugula amakage gali mu kyalo. Owa. Erinnya lyerabidde. Amakage gali mu kyalo gyasinga okuwanga. Ngagende Luwero. Webale nnyo. Saidi zero ngagende Masaka. Ngagende Masaka. Dani Mugula. Abaana be ndowooza nga 8. Abaana 4 bali UK, abalala 3 bali aba 3 be bali mu America, abalala bali UK. Nenga tebali wa. Baze bamulabirira era nga tata waffe agamba njagala abaana bange baweere bagende ebweru. Babiri nga mbeerawo ne basindikira kasene nga olaba basindikira tata wange Dani Mugula. Era Dani Mugula abaana be bamulabirira. Yaweerera, yakuza abantu ne batya. Yasiga. Era mu investment za mukulu Dani Mugula mulimu abaana be. Kanjigirize edenzo kyayita investment. Zeziriwa. Nansinzira kunze. Oto? Tata wange mukulu Gerald Kiweewa. Right, Gerald. Yakola bya bugagga bingi. Watakola bya bugagga bingi. Ekyabi mugana yali atuzadde. Otyo. Kati ng'alina okubeerawo naye nga naffe ayagala obulamu bwaffe obw'omumaaso obwaleero. Mubeere bulungi. Tubeereko obulungi. Nkufuna. Yakwata school fees n'azinteekamu. Gwe ze yalizimbyemu emizigo. Mutabani we. Nandabirira, n'abeerawo ku lwaffe tuli bangi. Ne tukula. Ontegedde bulungi. Nkufuna. Bwe tumala okukula, ffe investment ze yateekamu. Otyo. Kitukakatako. Abategeera okulabirira oli kubanga ffe mwe yasiga ssente zimuyambe mu bukadde z'ennimiro ze kyova olaba n'akamugulira Land Cruiser VX emabegaawo gy'avuga avuga Land Cruiser VX yali agyagala nnyo n'aŋŋamba nti emmotoka njagala nnyo. It is true, it is by reality. Mumunoonyeko Muzeyi Kiweewa, he is a free man. Avuga Land Cruiser VX kuba gye yali ayagala kyekyali ekirooto kye. Ate nno yagyagala ng'agyegomba ku muyimbi w'akadongo kamu yagiyina by then bamuyita Jack Kizito. Jack Kizito mumanyi. Kati Jack Kizito asobola okutta naye. Si mugagga. Muvundu. Jack. Ayimba wa. Temutandika kupika nnyo kintu. Tuli mu kuyimba yimbi w'akadongo kamu baavu. Esebu. Mugagga nnyo. Maama wange Jack Kizito. Yeyanjigiriza n'okuteeka ssente mu banka zinkolera amagoba. Gwe tobifaako. Nali sibimanyi yeyangamba nejjemba teekayo biliyoni ng'emu mu banka ebeere ng'ekuwaayo profit naye nga biliyoni yo gyeri. Nga banka gikozesa? In fact biliyoni yange yasooka gye nasooka okuteeka mu banka gaali magezi ga Jack Kizito. Era maama nkwebaza. Naye nga ow'akadongo kamu yakuweerera okufuna eyo biliyoni. Jack Kizito yangulira kamera mu 2020 mu awo oba meka. Yangulira kamera oba nali mu nali mbeera ngenda nabo mu bidongo n'enjiya mu holiday. Kati nangulira kamera nkube bino ebifaananyi ebifulumirawo. Embeere nga nfuna pocket money ne school fees. Kati Jack Kizito nangulira kamera emyaka egyo. Zali za bbeeyi. Era emitwalo 25. Naye mungi. Era mwebaza nnyo maama wange. So bakadde baffe ffe bwe batyo baze batulabirira ab'enjawulo. Wile Mukaabya ayina amaka ekawempe. Wile Mukaabya. Ekawempe oba yita ku ttaano. Manyiwo. Ku kidde ettula. Gwe tuukawo obuuza amaka ga Wile Mukaabya ne Lwentoza ayina n'emizigo gy'abapanzi. Amazina z'emyaka miyitirivu nnyo kuba ffe tukulidde. Ayina amaka ekatooke. Ayina agamu? Ayina amaka Kawanda. Agasatu. Ayina amaka Kabunyata. Agaana. Ayina amaka Ekikyusa. Ag'omukyalo omukulu. Kisenge Ddiiro. Amaka. Twogera ku maka? Waba agamba nti nno tegayina omuntu omwavuga emmotoka
teyebuza kuwire Mukaabya tankubira atuke Kawempe abagagambe wa boda ina gwasanga ndagala wa mzeyire Mukaabya bajja kumulagawo bajja mutwalawo osomya amaka 5 ekawe egenne kakasanga ngamanyi ekatoke oto ekawanda oto Kawempe oto ekabunyata ekikyusa agogo nanga manyi n'abaana baayo baganda bange mbamanyi twemanyi bale babuzeko ekyokulya ezimu ku investment za Willy Mukaabya naye yaweerera abaana alina abaana bagagga omulabo ono we South Africa baana ba muzeeyi ddala batuufu tegeza batali bubi so investment ezaaliwo by then ba artists abaaliwo tebafunanga sente za bwereere tebagulanga bintu tebafunanga sente za bwereere bafunanga sente tebabawangayo government teteeka nko bayimbi abo sente bakolanga bati bagendanga kyalo ku kyalo ne bayimba abantu ne bajja ne babalaba ne babawa sente ne bakolako expense ne bafisaako okukola obutono bwe bakola mbwe bakati kiri kitya kati Kenzo yakafuna sente emyaka 2 Kenzo seba abadde mugagga atiwa Kenzo abadde n'ennyumba mwakulait eyawa yeri yawasiza mu Rwembe ewa mwakulait yali mupangisa yatugamba Kenzo ennyumba gyayinako half share mu myaka egyo ekitali gino yawano ku Salama Road ewali studio ye Lema yaleeta sente ne Kenzo n'aleeta ne bagigula erimanya ga mwana yagiinako share is it by nedda naye onoonyereza nonyerako muli bamawulire mugazeemu buzi oba mwagala akubikabika busubi jemba kyembuuza nga tonnampakanya nze siri wa mawulire onoonyereza ag'amaka gali mu mannya gaani ga mwana gagulwa ani naani Edirisa Musuuzi naani manyiye naye omugaati guli kutta n'omusajja omukulu kati omanyi goli muto wange nzikirizibwa okuwabula mpabula mpolire omanyi abaana bono ye muto wange nzikirizibwa okumuwabula kituufu nnyo omugaati bonna bwe gubatikidde ne gubaziba akamwa ne gabajja ku mazima bawunzise bubi nkolera abantu kolera abantu abantu bonna abadde selfish ne bava ku sayidi y'abantu bawunzise butya bubi woba oyagala okakasa nti bawunzika bubi nsaba Katonda kuwa obuwanga mashallah olabe ku mpunzika ya Kenzo damu statement woba oyagala nti n'abantu abava ku sayidi y'abantu bawunzika bubi ng'okiwakanya nsaba Allah gw'osinza akuwa obuwangaazi owangaale olabe ku mpunzika y'Eddy Kenzo Musuuzi eyinza obba nga si nnungi gwe girinda ogirabe olinga ndagambu bwe tugenda mu Google mu byaddala nga si kulimba ennyumba eri emu tetugenda mu Google tugende mu reality ennyumba eri emu okitegedde bulungi ku Salama ate ya shares abantu bameka 2 ate mu mateeka si zaabwe erimanya ga mwana tegeeza ya mwana naye nga share eyo omukazi yaleeta n'omusajja n'aleeta ne bakolera omuki omwana ekitali kibi ekituufu otegedde bulungi kati naye abantu bangi bakoze ebintu byabwe nga tebebekoze mu mannya gaabwe bangi nga bitadde mannya g'abaana n'omwana wange Jacobo ennyumba ye erimanya g'abaana nze just ekikola obugagga Kenzo bwe yabadde ayogerako kye simanyi nze ndowooza nti obugagga bukaalinga ebintu bingi omuntu okububa nze mu ndowooza yange entono tuli ku ndowooza ye Kenzo waba ayogera ku yiika 15 z'ayina ez'omu kyalo wane Masaka nze ezo nnyina ndowooza 64 ez'awamu ludda wa naffe ewaffe Mityana 6 manya gani agange mutabani wakadongo kamu 64 ez'awamu nga zuza awamu nga tekuliko zino 10-15 waliyo n'endala gwe funa obudde okwate kamera yo ojja onnambuleko nagala tugende kusoma eryo liri ku ttaka ttono liri kuyiika ndowooza nga 5 n'ekitundu liri wano Buwalula
Totandika ate ya bantu. Bili kutaka tono. Sebo, yika tano zimanyi. Buwalula kulwe Masaka. Anti yika tano zimanyi ngo mtu azini. Tono kubanga si nonya nkyagula. Okay. Nkyagula nyinawo n'abamanja awo, nyinawo n'abagala ssente, nkyagaziwa. Oh. Kati ekyo si kyamaanyi. Kenzo yali apangisa amaka Mwakurayiti. Era agogerako nnyo. Kati ate agendeko kugange gesipangisa Mwakurayiti. Nga gwe wazini. Bajjeyi wange. Wakwata sente zino esafuna budde bupangisa nga Kenzo. Kwanze tata wange tangamba nga kupangisa. Yagamba omuntu abeera n'akake akayumba mwassa obulamu. Nagamba era omuntu azimbye akayumba abanga akasanke. Akasanke kazimba akayumba kako ne kaba katono kaba kasinga namuŋŋoone ennene ebeera ku mutwe ereekaana nnyo. Kati wogeraageranya nze ne Kenzo namu mayumba g'abantu. Okyobodde musajja wange. Kati akatono nze akange akalayisi ekigo otegedde bulungi naye nga kange kaba kasinga social media gye weeteekamu ng'olaga nti nno oli mu maka amanene wagula oba namuŋŋoone eyimiridde ku buti ogunene. Eyakurayiti yensi byonna byagenda bensi yabimanya. Bitya byesi yabimanya ennyumba musoso gyayo. Kati ate eyo gye yali apangisa nze gye nsula. Mutabani w'omuyimbi oli abatalina kye baakola mu myaka gyabwe. Mu myaka gyabwe. Ate era nze nsaba nina n'ekirala kye nsaba. Omugenzi taata Kenzo yafa naye amaka ge galiwa. Sigamanyi. Kubanga tubadde twogera ku maka g'abagenzi Paulo Kafeero. Nga twogera ku maka g'omugenzi Basudde abatalina kye baakola. Amaka g'omugenzi taata wa gundi yali mu myaka gye gimu n'abo galiwa. Sigamanyi. Saagala kuba abantu waŋŋambye omugati tegunzisa. Waŋŋanye wano omugati okuntuga. Sigamanyi. Okumanyiira kintu kya bulabe. Naye okwogera ekyensemattu ku muntu otyo kya bulabe nnyo. Nkufuna. Tuyinza obutaba balungi forever. Era tetugamba munna abayimbye mu kyasa ky'e2020 tebalina kye beekoledde oba tebalina kye bakoledde eggwanga. Nze njagala okutwala omukisa okwebaza abayimbi mwenna abayimbye mu kyasa ky'e2020 n'okudda waggulu. Mwebale ebbulooka lye mwongedde ku bayimbi be mwasangawo we baateeka. Anti bano tebalina mbu kye baakola. Ekyo kigeraageranya obwo bwongo bwa muntu atategeera. W'osanga muzaddewo nga yagula ettaka otyo n'akuwaako poloti n'ozimbako ennyumba ennungi tekikijjaako kubeera ng'eri ku ttaka lya mukaddewo. The foundation that these people have found was founded by these people they are talking to. Abakadongo kamu. Foundation bano bagyongeddeko buki bwongezi naye balina kye baakola ki kye baasangawo. Okumanya bakyegomba nnyo kye baasangawo. Kenzo yennyini mu butategeera bwe n'obutavaliwenga bantu abo yakayimba ennyimba 2 nga ze zirina makulu nga ziri mu kifaananyi ky'abantu abo. Yayimba oluyimba lw'omugenzi Fire Bongole Lutaaya n'alutta naye ng'agegenyezza ebyonoona. Gwe oziteekamu 2 owuliriza luyi. Origin. Lwaki origin? Olaba naawe ow'omugaati ekyo kiraba. Njagala nnyo ekiro origin. Kaakati n'ayimba oluyimba lwe yasembayo agende mu gavumenti ng'akozeseza tune ya abakazi ninangaana sente ze zikyaganya. Era yakozesa luyimba lwani lw'Abasudde. Wakadongo kamu atalina kye yeekolera, atalina na kye yayimba locally and internationally. Naye n'agamba kino ekitaaliwo kyema mpitamu. Era ndowooza oluyimba lw'amakulu lulimanyi kubanga ennyimba endala za Eddie Kenzo tosobola kuziteeramu n'enzigula. Eddie Kenzo asaana kuba muyimbi w'amasomero. Kati era wanga ku ssomero lyange najja n'ayimbayimbamu awo. Yes, Eddie Kenzo alinga Tipstreez. Alinga Tipstreez. Omuyawadiza alina. Wale olidayo Eddie Kenzo nga bamunominatinga mu nnyimba z'amakulu. Mpayo awaadi emu ng'egamba oluyimba olusinga amakulu Eddie Kenzo bamunominatinze. Si z'amakulu. Ennyimba ezisinze okusanyusa abantu. Kubanga ebidongo bya Kenzo n'abazungu babizina. Nze nzina ennyimba za Congo nga sizimanyi nga nzina lwa bidongo. Njagala ombuulirayo awaadi emu
Eddie Kenzo gye bamunominating nga mune wabata yawangula nga bamugamba nti mu nnyimba ezisinza amakulu nga Ronald Mayinja lwe yayimba Africa ne bamunominating mu luyimba olusinza omwaka n'olusinza amakulu nga Mathias Olukaga yayimba Bakoowu ne bamuwa oluyimba olusinze omwaka nga Gerald Kiweewa we yayimba eggaali ekozeeko ne bamuwa oluyimba olusinza amakulu Pama Award Best Kadonkamu Single otegedde bulungi kati n'abayimbi abalala Edirisa nga ina katalogo y'ennyimba. Yes. Ayina ennyimba ezibaaluuka nnyingi. Kale gwe mbuulirayo oluyimba lwa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo lwakuba temumufollowing. Ate ffe tumuwagira tumufollowing. Nkufuna. Ayinamu ennyimba ndowooza nga 3 z'asobola okuyimbira abantu abakulu ate zonna nkadde. Lwe yayoza mu lwa Lutaaya Nice and Lovely. Nice and Lovely. Oh, lovely. Okitegedde bulungi? Oluyimba kyolwa. Bw'ozimanyi. N'oluyimba yayimba ne Mick Wine. Jjukira twali baana. Jjukira okusanga mu masolo. So, siddamu amu nekyo kimujjako okuba omuyimbi. Naye si muyimbi wa myaka gyaffe. Naye si muyimbi wa myaka gyaffe. Muyimbi w'abaana baffe. Era naffe we twali nga tulinga abaana baffe. Twanyumirwanga nnyo Stamina. Wali okyasoma? Nali nsoma. Stamina akunyumira? 2010 nali nsoma. Stamina akunyumira? Nali wa mu senior 3. P7 nagimala mu 2007. Ezo ennyimba zaatunyumira naye twaddanga waka ne tugongobala. Naye kati nkyasobola okugongobala. Lwaki? Ate kati emyaka gyayitako. Kati waddayo? Waddayo no mu Kadonkamu? Kati nkugambye genda ku TikTok. Enyimba esinga okutraininga za Kadonkamu. Ffe abaadigidanga ennyimba z'abakenzo mu myaka gyaffe. Twaddayo mu Kadonkamu ne mu nnyimba z'abasemakulu awo. So, nze ntwala okusima kwange eri Eddie Kenzo webala okutyoboola bazadde baffe nabo kibawe ekyokuyiga. Kiriwa ekyoligamba kibawe ekyokuyiga? Bataata baffe omanyi nabo batijja nnyo kebafunemu ekyaki ekyokuyiga. Bulijjo tugamba nti obakozesa nga tubagamba naye nga tebawulira. Kyobadde otegeeza ekyo. Wano yagenda abayimbi bonna nga bamuweddeko n'abayimbi Akadonkamu mpaka Munyonyo okulaga Museveni nti alina abayimbi. Bino bya album. Wano we yali asaka ssente yagenda nabo mpaka mu State House nga be bangi nga figures ze yali alina Spice Diana bitu sibani bamwekutwako tebakola ki tebakyayagala bigendamu tebaliyo. Okitegere bulungi nze bano balinamu nnamba ennungi gyasobola gamba nti gundi ne gundi ate ne bali because be basinga omumanya. Okitegedde bulungi kati bataata abo kibawadde ekyaki ekyokuyiga. Ate mbagamba bazadde baffe kati muyinayo abantu abalala be muswaza yeffe. Musobola okubeerawo nga ebintu tebiriiwo because mubaddewo mukaddiye ate kati n'okubalabirira tubalabirira. We're not just saying it nti tubalabirira, you know that tubafaako. Mzee tasobola kukubira simu n'agamba teyeetaga na kunkuba. Nze ne bwe sirina ssente kitono aba ayina, ne waba talina n'alinnya aba ayina, waba talina ndagira aba ayina, ndagira waba talina wasajja aba ayina, wasajja waba talina Deriki aba ayina, Deriki waba talina Namazzi aba ayina, Namazzi waba talina Nakajumba aba ayina. Waliwo akanyiriri awo. Otegedde bulungi. Ate nagala kuba simu ng'owaye jembwa wano bigamba. Olaba n'endagira asoma akola obulimu naawe ali ku graduating this year muwala wa taata wange. Ng'ani asasula? Ate kati ani alina omuza kusuulira. Muzeeyi? Graduating this year agenda ku aspiringa ku Miss Uganda this year. Ate nze ngero teekamu ssente. Wendi nja mupika. Neyanziza. Wendi? Wali na mitandagire. Tugenda kupromote mugambe yitowa wano muwala w'omuyimbi wa Kadonkamu agenda ku aspiringa ku Miss Uganda ali ku University of Makerere. Agenda ku aspiringa. So mu bufunze bazadde baffe ffe tutwala okwetonda kwaffe gye muli temunyiiga nnyo. Nalabye abakadde bange nga bakaaba. Kintu ekyasinze okunnuma. Mukabya yakaabye. Kyandetedde okuba nga mpulira bubi. Sebata yakaabye. Kale Kenzo oyo. Kiki?
abantu bali b'amaanyi era n'akagero gye kali Kenzo oli w'amaanyi naye katusabire mwali b'amaanyi ng'ensi batya Kenzo manyi naye kyenkusaba ekirala ekirungi Mukama akuyambye ssente ozifunye otyo naye nga tonnaba kwegeraageranya ku baziina manya nti abaziina ezikusinga baki bangi bano beeyogeddeko bo bazirina nkugambye kati gwe naawe sayansi okuva mu byenjogedde tebeetaaga kumala kubana ng'ezaze okubeera obulungi okubeera obulungi nkufuna naye kasita bategedde nti tabaagalangako kubanga twakibagamba baagaana okitegeera yali abakozesa bukozesa he just used them okubatwala mu kintu kyabwe agumize ekintu kye kulimu waali nina ne baana abato ayina n'abakulu nkufuna era abo balina kamute wedde emirimu nga ne Sara yali agiwaddeko ssente eziwera biliyoni ne bagisuulawo ne bagenda ne beegatta kwani musobola okufuna ssente zammwe nga mmwe musigale mu ssako yammwe nga mmwe kubanga mulina ebizibu bye bimu mwetegeera mwekka ate ndowooza musobola owuliziganya mbu kino Kenzo kyeyayogedde kyabayambye kubanga okumanya Kenzo yabamanyiira direct abayimbi abo bonna yakwata miliyoni 10 n'abawa cheeke z'abagabana zibamala kamanyiiro 10 tezimala sebatoomu omusolo gwa dola guli mu ssente mmeka miliyoni 3.5 kuba wewe yamugambye emitwalo 3 wajja ekigere bateekawo omutwalo muzeyi namulanda talimba namulanda ali muzeyi namulanda batugaya Yesu de ya mutwalo gwa dola ogumanyi muzeyi namulanda buli kyalina Kenzo takiina takirootanga nako okutandikira ku bimufuula ng'omuyimbi muzeyi namulanda alina event 3 ez'ebyuma abirina kulwakuba muyimbi weziryagala alina emotoka za drive ezi n'ebyuma byako si byapangulula wamala okuba nabyo abakazi be n'abaana bonna bayimbi abasinga alina bandi bagiyita bawankusu akuba wuliriza bonna bayimbi tekinisiyani mwana we akuba ebivuga alina 10 kengere ani omuyimbi gwe bayita namulanda kengere otasuubiza kuba mmese nekengere evuga naye n'otamanya kiki kyakkola bali kubba n'enkoko omumanyi muwala wa muzeyi namulanda alina abaana 10 yagala 16 mutoolako n'abazzukulu 16 abayina ate waliwo bagenda omwanjulira batanamwanjulira ate talina ali bubi era talina mwana yatandikira ku 0 namulanda asobola osuula omutwalo aliwa kyembuuza muzeyi namulanda omumanyi olaba amaka gali wano nga kweno biiti ekyemmanga ago amaka gali emakinde kweno biiti ago ekyemmanga aliko obukomera wegati amaka manene ag'eddagame maka ga muzeyi namulanda olaba amaka gali mu kizungu ewali akasaawe opposite ago agakalina agali awo ga muzeyi namulanda eno gye mwamusanze yakagendayo maka ge gabaddeyo nagamba kagende eyo aveeko mu kibuga baleekaana nnyo agayina ekyengera omutwalo okuva ekyengera paka mu kibuga mutwalo muzeyi namulanda emyaka gye gyonna mugagga nnyo atankudde kyatamanyi nedda yadde ayogera ku kyatategeera excitement otyo yayogedde lwa kamera it is not that tebaakola tebakoze ab'omulembe gwabwe naye bongerezaako ku bye basanzeewo tetuli mu kuba nafuya okukola bakoze naye bongerezaako ku bye basanzeewo ompadde ennyumba nkugambyewo nti bano baakola foundation bano kwe bazimbidde
Bali Foundation teyaliwo be bagikola omuzadde wagula ettaka edda yakwatanga omwana w'omulenzi n'amuwaako paati igwe omwana w'oyo omuzadde omulenzi ng'ennyumba ya taatawo ya ttaka n'ozimba eya bulooka oba ozimba ennyumba ennungi ku mulembe gwo ng'esinga eriwa naye tekikijjaako kuba nti wagizimba ku ttaka lya kitaawo. Ekyo kituufu. Akantu ako kasale ngenda kasala tekikijjaako kuba nti wagizimba ku ttaka lyani lya kitaawo. abayimbye ku mulembe guno balungi bayimbye nnyo naye bayimbye ba foundation gye baasangawo. Ekyo kituufu baasangawo bali nga baakolaakola ddi. Naye ngo yayimba mwaka ki? Wa 2000 wakyenda. Mama Mia wa mwaka ki? Mama Mia Kabiroli yatandika okuyimba mu 90. Kimanyi 2000 yamusanga olede. Yamusanga muyimbi. Bebe Kuli yamusanga muyimbi. 2000. Bobo Wine yamusanga muyimbi. Eagles kyasa kya 2000. Eagles ya 2000. Bani abalala awo. Eagles kyasa kya 2000. Yamusanga olagadi yali mukadde. Ne omulala awo. Kati Kenzo njagala wabanga alowooza ku bigambo byayogedde asooka akole waati. Akwate ekitabo ne pen. Awandiike abantu bano baliwa wammanga. Oto? Awandiike abantu bano wammanga. Awandiike Rodi Fred Sheba. Otyo. Awandiike Paulo Kafeero. Otyo. Awandiike Mystery Sebwa Mwenge. Otyo. Awandiike Namulanda. Nze Namulanda. Otyo. Ndi bantu bekyasa ekyo. Awandiike Filibongo Lutali. Otyo. Awandiike Bundi. Ono muyimbi wa reggae yani? Alwaina. Maddox Semanda Sematimba. Maddox naye weeye. Kyesasa kitogerako. Weeye. Ayina nyumba mukaaga naye baaba. Kyesasa kitokola ki? Kyetoli mukooga. Abasi mukaaga. Kakati wamala. Bano bakabiyoni yadde balinako ekitundu eyo tabawandiika. Abaleke. Kati akwate ekitabo ne peni anoonyereze kwabo abantu mukaaga. Omuwadde mukaaga tomazeeyo bonna? Simazeeyo. Wekubanga ku bo ayina gwe yenkana mu bintu bino mu investment mu talent mu music mu rewards za music buli omu zaafunye. Kaakati ekyokubiri asaayansinge amakulu agali mu kufuna mu kuyimba n'okufuna olw'okuyimba. Muganda wange Jemba statement ezo ziri bbiri badde nsaba tulambululemu kwemu. Okuyimba, okufuna mu kuyimba n'okufuna olw'okuyimba. Tutandike mu kufuna mu kuyimba. Nze ndi promoter. Nina byenfunye olw'okubeera promoter. Naye nina byenfunye olw'okuba ndi promoter. Kituufu. Byenfuna olw'akuba ndi promoter byeyo byentaddemu n'ensolooza. N'otegeka muzeeyi wano n'osolooza ssente n'ogenda nazo. Era mu bintu bye nafuna kulw'okuba ndi nga mbyetegekedde nafuna ebizibu amabanja naye ebirungi waba omuyimbi yabizingira mu kkubo n'agamba ngenze kuwanjiwa n'okuba amasasi kati nafuna ebizibu buli ye neetegekeranga nafuna ebizibu naye kulw'okuba ndi promoter nkoze connection n'abantu abalala n'enkola emirimu emirala n'enfunamu ssente naye nga bagimpadde lwakuba ndi promoter. Bantegedde lwakuba ndi promoter n'ofuna bampadde trust olwa promoter otyo n'enfuna nkufuna. Kati Kenza ayawula ebintu ebyo bika. Kenza afunye ki? Musical talina kye yafuna. Musical kye yafuna essente ekitundu kye yaleeta nga basonda ennyumba ya muwala waabwe kusala amaloozi. Kenza badde ayimbira omuntu uliriza kyenkugamba we yali aguyimbira n'afuna kinaapangisako ennyumba mu Arkwright. Naye byafunye kulw'okuba muyimbi
yabijja mu biri byebimuyambye mu byataafuna ng'ayimba. Kati Kenzo amaze emyaka 2 tayimba. Sente zaafunye nga tayimba zenkanankana ne zeyafunanga emyaka 2 ng'ayimba. Zino zisobola obba ennyingi. Zisobola obba ennyingi zino. Kati obugagga bwe tabufunye nga bazadde baffe. Bazadde baffe buli kye balina bakifuna ku lwa kuyimba. Buli kye balina kyava mu bbo. Lord First Lord n'agenda enambole n'atereeza n'afise milioni 10 n'akola kyakola ki? N'agenda ejjinja kalooli n'asolooza. Kafeero n'agenda ejjindi n'asolooza. N'ajja n'agula ettaka lye n'azimba. Kyova ebintu byabwe byali bya mpolampola kuba baasondanga busonzi. Ono yafunye enjawulo ya bilioni 2 ne milioni 7 wapangi bwe babasuza. Olagamba mbu wabayimbi nga ne bano kwebali. Kati si bayimbi ne bano okitegere bulungi. Enjawulo ya bilioni 2.7. Olina obujulizi? Yenyini mugambe webanga bya bulimba ajja nkwate. Ennaku zino basiba. Enjawulo ya bilioni 2 ne milioni 7. Enjawulo gye yafunye kwalu. Awo emabega ku budget yasooka bali bamanyi nti nno ebintu ebibakozesa si byakusasula byali byakusasula because eri business ya muntu teri ya government. Okitegere bulungi. Waliwo nannyiniyo teri yaki ya government. Bali balina osasula ng'omuntu newe naali badde nga nze Kenzo sisobola kuba nga ndeeta nga nange nyina be protecting ofune nga nze sifuna njawulo. Waffe tubeerawo ku lwaki lwanjawulo ekitali kibi. So ekyokubiri kati presidential advisor afuna deals nyingi okuva mu government. Ekyo kituufu. Okitegere bulungi. Azifuna ku lw'okuba muki muyimbi. Ate azifuna ku lw'okuba alina trust y'abalibwa y'abayimbi banne. Bwe bakeera ku makya ne bagamba tokyali mukulembeze waffe. Ate nakyo kisoboka. Kyekyamukadde waffe Fred Okaabo ogamba mbu nyinza ate okubeera n'omuntu pulezidenti wange ng'ali mu kunnafuya. Okitegere bulungi. Era teriyo muyimbi ayagala munafuya. Era ne bino byenjogedde eby'amazima biyinza okuluma Kenzo naye nga njogera maki mazima naye asobola okulaba nganza mukola ki amulumbya. So teriyo muyimbi ayagala mukola ki munafuya. Nze kyenjagala okutegeera obugagga kyeki bwe yali ategeeza naye buno obugagga bwa ssente ezo bilioni 1 bilioni 2 3 abantu nno balina ssente omugagga tonafuya era sinabugaanako ne bwa myaka emeka 2 tekibujjako kubanga mugagga mu myaka emeka 2 tamanyira abantu abeekolera ssente zaabwe emyaka 3 emabega. Muzeeyi na mulanda obugagga bwe bwa mwaka emeka mingi nnyo. Ate ze balejagala mbadde nsaba muzeeyi Segamwenge akkirize akyazeeko akavubuka ako ka Kenzo ewaka Kegombe ayinza otuukawo nolabanga birala akakyazeeko ewaka Kegombe abayimbi bakadonkamu just bamativu. Omanyi si bawalirizi. Omanyi ekituufu music oyo waabwe yali musome. Wadde okimanyi? Kimanyi. Abasajja abo ba research music waabwe musome. Otyo bagendanga mu nkambi z'okuyimba ne babatendekebwa. Naye kati wano okera bukeezi n'ogamba funa peva kuba peva yasobongo mukube peva walowulidde kuba peva ese si yaloweze mukube peva otegedde bulungi naye olebe serebu yakubye akaji kubaki kuba peva londa peva mukube ensingo yasobongo beba Kenzo budi entertainer alinga budunyugunya sebo Kenzo entertainer mulungi choka watu ng'ali ku stage watu ko kuyimba ebyamakulu ng'ate tuwuliriza abantu abayimba ebyamakulu watu tunoonya omuyimbi w'abaana asinga ye Eddie Kenzo ne kudako Tip Swizi n'Amot naye ayimbira nnyo abaana ate Kateero ne Kateero tunoonya kategori ki eyo abayimbi abaana Kenzo agwawo weyo abasinga kati twagala message tutudde nga tugenda mu nsonga z'abakulu
Kalimu tasobola kuyimbayo mu Basudde system volongoto Basudde yalulina olwo luyimba ebana mmwe amutalizo teekateekawo okuyigika abaana ba TikTok banoonyereza banoonya oluyimba lwa Basudde olwa volongoto balugeraageranye ku luyimba lwa mutegere ebigambo gye yabijja mutegere lwaki naye mu tune mwe yakubira olinga ndaga mbu tasobola kwewa oluyimba olulala twali muwanzeeko nti lwamakulu terwali lulwe lwafire bongole lutaaya yaruddamu nga lutaaya we yaluyimba Bond Africa n'aloonoona lwonna tetusobola kulubala. He's a good entertainer. But again, I credit him. He's also a good pretender and a good user. Chicho otegeeza mbu pretender. A pretending obulamu. Butya a faking, he fakes life. And he has faked life for a while. Atya naawe. Ati yagamba alina amaka writing agapangisa. That is faking life. Kujja natugamba Buganda. That is faking life. Obachakana n'omukazi n'agamba ebirowoozo bingi ebiri muri tasobola kubeeramu. It is faking life. Ya faking abulamu. Kyeyogedde yali takimanyi. Ekyenjawulo abantu bonna bayogeddeko tekuliko ya faking abulamu. Basudde yafiira mu Land Cruiser. Ne kaakati gye yafiiramu ekika ekyo kyennyini. Essaawa zino tevugika ndaba palaso yagiina. Yeeya palaso? Zezo models jazaawukana. Kyogamba Jemba. Eddie Kenzo Musuza kana kamba. Wetukwata katalogo ye. Talinamu luyimba luso agamba munno omwezi guno balukuba. Nkugambye wenti. Nga walaba ku Christmas. Nkugambye wenti. Bangi abatalina nyimba za mwezi. Ekyo tekimala. Kale gwe oli muwuliriza wa nnyimba. Mbulira oluyimba lwa Kenzo lw'oyagala okukakana nalwo ebyo birowoozo. Sagala nnyo kuna Jimmy amulira oluyimba lwa Kenzo lw'ayagala okutereeza kwegamba okulira kisinga nalagende nga lukuba mu mmotoka yawe agira ebirowoozo. Oyagala kuwummula ku birowoozo. Zina z'abajjajjaffe omuntu baba ayagala okuwunya ebirowoozo za taata wange yakula atuyimbira oluyimba naga abaana bange njagala mbaweerere anaalemu ekkalaamu tandaajaniranga n'agamba kyekyobugagga kye mbakoledde nga ndi mulamu. Kyova olaba nabagambye nti investment z'abakadde baffe yeffe taata yakikola. Sebatta yayimba oluyimba olwo naye taata wange yakiranga yalinga abayimbira ng'agamba abaana bange njagala mbaweerere anaalemu ekkalaamu takola ki talajana n'agamba ekyo ekyobugaga kye mbakoledde kyendi mumbakolera. N'agamba ekirala mbazadde bangi tegwali musango gwange naye mwenna nze kitamu otyo. Kati investment z'abali zaabuuza yeffe mamuyimiridde waawo weeyingira mweri etya ekikuki tugende ku ggwe ne Kenzo tumuteeke wali. Ffe bakadde baffe tebatusomesa kwegeraageranya ku bantu, tebaatugamba kukola byaffe. Era ne ssente akusinga. Asinga bingi. Nze ndi muyimbi ayinza okuneegeraageranyako. Ate kati ebyobugagga bya muzeeyi we wagayo. Anti asinga bingi ku myaka emeka. Nakyo kimatalinga. Kati waba ayagala okwegeraageranya nange aleete bye yayinamu ng'alina emyaka 23 ageraageranye n'ebyange kuba nyina emyaka 23. Wantuuka mu kkoota muwe miliyoni 10. Jemba. Ebyobugagga abadde muyimbi. Kubanga tansinga myaka mingi ali mu 40s. Aleete ebyobugagga bye ku myaka 3 mu 3 gy'oli. Nange nkuba ebyange ku mmeeza ku myaka 3 mu emeka. Watuuka mu kkoota y'ebyobugagga byange muwe miliyoni 10 Eddie Kenzo. Bana tuzisangawo 10. Nziyina. Oyagala nkutwale bazikulageko. Oba ngende nkola account balance wali eri ku ATM. Njijeyo akapapula. Kugambe ku zino muwaako 10. Mu myaka 3 mu 3. Emyaka 3 mu emeka. We yali. Ndi mwana wa muyimbi wa Kadongo Kamu. Ageraageranye ebyobugagga bye ku myaka 3 mu emeka. Mu 3. Nange ngeraageranye ebyange. Wantuuka mu kkoota muwe miliyoni 10. Munfo.
Kota joliko ndi mwana wa muyimbi wa Kadonkamu nkufuna atalina kye yeekolera nga sente azimalidde mu nze ng'aweerera ebikenzo wageraganya ebyokagero yalina mu myaka 33 n'ebyange ebyange n'abituuka butuusi mu koota mu 1 miliyoni 10 Jemba mbu bakitaawo baagano okukolerera obukadde kola abalimu eyembeera taata wange avuga Land Cruiser VX n'akagigula emyezi emeka singa 5-6 singa twaganiramu okuziika njimanyi woba ogambe twaganiramu okuziika mama wa Sam olimba oba yeeyo waba teyasobola gyegulira yateekamu ssente nsome ngimugulire yali nsajja ndi mumukolera ebintu ebirala bingi ate n'abaana b'abalala bali mumukolera bingi ife investment z'abakadde baffe kubanga ffe bakadde baffe babirivinga mu kukuza bulungi baana na kubaweerera babe bulungi babayambe mu maaso ono bamukuza baki onjagala andaga amaka ga kitaawe nga nange wemulaga amaka ga kitange gayaaza oba emagange taata we ali mu myaka gya kitange amaka ge galiwa aga taata wa Kenzo mutandise okukwata fe abaana mutunenyeza ensobi z'abazadde yajolonza bazadde baffe amaka ga kitaawe galiwa galiwa Masaka yafa taata we ne basudde yafa agabasudde weegali eggaba eweegali Kafeero yafa amaka ge weegali ekajansi wano ne wali egundi nze amaka ga taata wa Kenzo ng'agala negabeera bundi bujjo tomatalinze kifo wonna weegali tekimatalinga atulaga amaka ga kitaawe ne gabeera bundi bujjo atugambe wano wewa taata yali mugagga mu myaka gy'abasse batta osiramu nga yalinye yatankudde ebintu bingi ate nago wakatulaga tuyinza omuwaayo ku ssente tekaliwo abantu bamanyiira abantu naye abantu bali bubi abantu mulekerawo genda nga mumanyiira abantu kyemwe mumugamba wano akendeeza asusse womegga toluma bali obabbye ekimala babba ebbira eyo tobamanyiira ayi kyekyo kyagamba ali mu kulwanirira corporate okulaba nga alwanye yeebale basse batta baani bava ku bigere alwanye yeebale abo emyaka gye bavugidde emmotoka tannagivuga tannavuga mmotoka myaka sebata gyagivugidde olinga ndagambu zino example zabaweerako za bigeregere tannavuga mmotoka myaka gundi gyazivugidde sebata okitegedde bulungi kati nze njagala taata wa Kenzo amaka ge weegali okitegedde bulungi kale nanga ngamba agakitange weegali mutwaleyo waba tamanyi agako kali ludda wa agakitange egayaza weegali n'emaganjo weegali ngenda nonyereza sagala mutwala ku gemitiyana kubanga ali mu kuzimba retirement home ngenda nonyerezaako egundi kyala mamuze ki watamanyiwo manyiwo nange manyiwo negayaza genda ogayaza ku mafuta ga kobiru engoyingira gayaza woti ku mafuta ga kobiru emabega obuuka we 11 mgbe wotuuka obuuze wa mukulu kiwewa woba ogamba gayaza awo manyiwo gwe wotuuka ngamba buli wa boda akutwale wa mukulu kiwewe gayaza wala wakana agendawo kululi muzeeyi we bamusiba ali mu kuvaawo awo ali mu retirement home kolansi yamulya yekameka yamanyi ebitaasa tabyagala ate yagala kunkubya ekyasize okuntiisa buli maka goyogerera mu yiikayiika ali mu kukola retirement home ali mu kukola tuli muzimba ffenna tuli mumukwatirako yemmwe ze so nze kyensaba abazadde abalala temubeeranga Kenzo abaana bamwe mubaweerere mubateekemu ssente nayadde nammwe mweteekamu ekirala Kenzo nkusaba okuuma obugagga Katonda abukuumire emyaka gyonna bugase abaana bo n'abazzukulu b'abazzukulu buleme kkoma ku ggwe kubanga ggwe lunyiriri lw'okukyusa obulamu bwa famire yeebadde bubi ngaba naye weesibye ku ky'obubi naawe jjemba kubanga bazadde baffe basinga bazadde ba Kenzo okuba obulungi be yabadde amanyiira nkubuuza amaka ga taata wa Kenzo galiwa simanyi naye gabeera bundi bujja atulagewo ekyo waŋŋaanya omugaati simanyi kati woba tomanyire kanjogera amazima kolera abantu tewali tabu naye yenyi talina maka bagambe na mutoolo yalina amaka mwe yamuwasiza naye omukazi tawasa musajja gaba gaabwe agawano gaba gaabwe
Buta sokola yibi. Kenzo afunye sente. Kenzo tasobola kululayo ka apartment wabanga azwe kwanga eddabi yali azima yamuta kyazimalira. Waba makaga bangambye gali mu kuzimba. Enekirala Kenzo tatutankuula. Ebyagamba munna abadde w'amaanyi worldwide. Tabadde w'amaanyi lwa kuyimba. Abadde lwaki. Ensonga nnyingi zibaddewo nga bazoogera emabega. Abadde sponsor wa bintu birala. Nabyo tubyogere. Generation yenkadde. Generation yeno etambuza era generation yeno yerimu abavubuka abangi abatambuza ennyo emabega waabwe. N'okulagayo nti nno wa mugaso ng'ate kimenya amateeka. Kitegeeza sente bafunye sente mu bintu bingi. Mulimu abatunda enjaga. Okitegeere bulungi. Mulimu bafunye sente mu bintu ekitali kibi. Bazifunye lwa kuyimba. Tebazifunye mu kuyimba. Bajjajjaffe bazifuna mu kuyimba. Generation yeno gwali bo bennyini berafuula omulimu guno okuba omulimu. Abayimbi abo manyi bagenda boogera ebintu bingi. Abayimbi abo baakera ku makene bagamba bapromota tubabba. Tino tubategeka ne mufuna sente nyingi ne tugagawala ate yomuwadde butono ne tuyimirizaamu ko okubabba. Kati mu Uganda mulimu ebivulu bimeka. Easter wabaddeyo babisatu. Ku Christmas waliyo ku Yidi waliyo kimu. Tuwaye Masaka genda kutandika waliyo ebipande bimeka. Bitono okusinzira abayimbi bakyayimba naye baali bayimba nga tubabba. Ebivulu byakendera bye mazimu. Omanyi lwaki tebisobola kuddamu kubeera nga bwe byali? Naffe be baali bakozesanga kondomu twafuna ebyokkola. Oteeberezaamu okukwata miliyoni zo 100 ozitegekemu endongo oyo bulungi ng'ozimalirizaamu olubirire tugenda kugulawo loogi zange. Politics yayonoona. Si politics talina kye yakola. Politics abaddeyo emyaka gyonna ng'endongo egenda mu maaso. Bavoola abapromota abakwata sente zaabwe ne balisikinga ne beewola ne batuvoola. Otegedde bulungi ne batuvoola ne bagamba tetulina makulu be bakama baffe. Ne bagamba bakenzi abo bennyini be baakulira okugamba abayimbi mbu tubabba. Kati bakenzi wakategeka ebivulu bireke ebyabayimbi bagamba bagenda teeka lonki. Oyo kenzo n'agamba n'okugamba ku radio ku TV kyagenda teeka lonki ya Sebata yagitegekawo. Bigi se yategeka Sebata nga tannabana kubitegeka ebyo. Bigi nga tannaba ati yategeka yakategekera abayimbi bameka lonki nga n'emmeeza zimulema okugula 2. Tagula mmeeza n'emmeeza zimulema okugula 2. Yakagula eza kapo mmeka tugende ku kiriwo. Yagamba agenda mugulako. Kati kambabuulira ekintu kimu. Twetaaga okuwangana ebitiibwa n'okuwa bakadde baffe ebitiibwa. Ne music industry okutereera abayimbi ne bapromota balina okudda ku drawing board ne bamanya bonna bali value chain ekya buli omu ku munne. Abayimbi abali eyo mu mayumba abayimbi ku weekend kati tubeera nabo mu mabaala babeeranga busy. Weekend etuuka nga tebali busy. Nkubireyo omwo tumubuuza agenda kukolawa ku weekend ekya. Bapromota abali bategeka ebivulu bangi. Ompuliriza bulungi era beffe be bavoola. Essaawa zino nze mbeera ku byasomero lyange mbeera ku byamaduuka mbeera ku dduuka lyange mu tawuni. Ompuliriza bulungi mbeera ku loogi zange kati wenfuna emitwalo 3 mu kifo ky'okugamba nzikubemu ebipande 1000 nzigulamu langi oba nengulamu obusa bwa sementi 10 ne bakuba plastic watali. Otegede bulungi ne bakuba plastic watali. Bajja ali ku hoteli ye Mobs. Wano ku Mobs. Keti ali mu bondi ya motoka. Bema yavuddeyo mu mwanyi jjo. Ali ku hoteli ye. Esaidize koma mboge. Federation ndena yayambi bayimbi bano. Uliriza. Kati buli muntu ali busy. Architects obonga batadde ku apartments ze. Akyalina byali mu kuzimba ene mabega. Focus eriawo nkufuna bajjo bamubanja sente bajjo yaguzaawo wansi awo mu junction ya Kalenda bamubanja sente bamubanja milioni nga 6 kati obongo buli mu kunoonya sente amaleyo ayagala kukola washing bay n'ekifo ekirungi kati abantu kati mu kutumanyiira baatuwa obongo ne tuzuukuka nkufuna kubanga ne milioni 10 nzongerako kapoloti mu kyalo ku ttaka lyange n'ogaziwa mbadde simba kalituusi ng'abula okunzita kati
sente zange nange kati nzivaluwinga mu bintu biki twale mu kalitunsi kakati era Kenzo n'abalala mulekerawo okuvoola bannammwe mulabireko example y'okutuvoola nga bapromota gyesudde industry. Mbu statement ya Kenzo mwe temwagitegedde. Statement ya Kenzo yagambye abantu bali tebalina kye baakola. Ne mugamba nti abantu bali baakola nnyo kubanga byonna by'okoze obikoledde ku musingi gwabwe. Okay. Wategede bulungi. Nkufuna. Abikoledde ku musingi gwaliwo gwabali. Ne bagamba mu tebalina bya bugagga. Mu mirembe gyabwe bye baakola kitaawe teyabikola. Waba agamba mu kitaawe yabikola atulaga amaka ga kitaawe kubanga wa mirembe gyabwe kitegeeza baakola nnyo bano kuba balina amaka baakola nnyo ku mirembe gyabwe. Kyennewunjisiza okugamba mukadde wafuna atambula n'egitambu omuyimiriramu n'omweyimiriramu n'okitegeera aliwa Dani Mugulu. Naye bw'omanyi omuntu abeera nga ebyobugagga bye by'alina oba bya miliyoni 10 takyatunda nga sente balina kyazaagaza kubanga buli kimu ekimulabirawo ekiri ku myaka egyo. Dani Mugulu talina mwana gwaweerera ava ku bataata wange. Taata wange akyaweerera. Taata wange Gambia alina abaana 2 ku university. Alina abato abakyasoma. Dani Mugulu kati atulina gwaweerera ne baleeta buleesi. Ate abaana be bagagga ate tobamanyi era sibamanyi. Nnyinza n'omusaana ne muyitako. Abaana b'omukulu ono mulangira ogenda mu ŋŋono bagagga oba wana na muŋono naye tobamanyi. Ffe be mulabyeko kulwokuba ffe twajja mu industry baganda bange gye bali abagagga naye tobamanyi nga tebali mu kamera bakola bintu byabwe birala nnyo. Maje nga yalinye mangi naye nga tokola ki mmwe kyasinza obbanyezanga mu abaana kuvoola bakadde baffe. Kuvoola bakadde baffe nkufuna naye ng'amazima kiruma omuntu okuvoola mukadde wa munno. Ekiru kituufu kiruma. Ekyokubiri si kya buwangwa okuvoola bakadde ba munno. Ekyokusatu bwe baba nga babadde bajja eyo nga ffe tetumanyi nga bakulaga nti bakulombako bakadde baffe balekerawo okukulombako baffe tulabe oba banaafa. Bwebaba nga babadde bajja eyo ng'okitwala nti mu kujja mu federation yo bakadde baffe bajja kulomba gy'oli balekerawo okujja okukulombako baffe enjala. Muwadde bazayi baffe olw'enjala waba gwe abadde abaliisa nga ne mu Sako wabatere nga ne Mugundiya wawadde miliyoni 10 ezitamala na muntu omu. Ate Namulanda yagambye mutwalo okuva wano we tutudde paka wali emitwalo 3 giba gibazo. Obusajja obwo bumanyiira obwo bubufunamuko ku bumundumundu buno obubugoberera. Jemba mwanyize kyova laba bukutusa ebiwalaata mu myaka emito. Tusiibula ejjemba obusungu olina bungi. Tubadde ne jingo ku kamera tukulaba. Gwe mugamba otya? Tukulaba. Wagambye asabe nnyo. Ate tukusabira. Abakadongamu baatugamba mumanyi okgenda ku nsaasi temubanga temwolekedde ejjemba. Ebyo byadda. Abakati basaala. Ebyo byadda. Ebyo genda ku nsaasi. Ate ne kisinzira okusinzira ku nsaasi ki ekikututteyo. Ono mumukwasiza Mukama Katonda. Aliwo. Kenzo. Oyo emmandwa ze zimulamule. Naye zimulamuze kisa. Wava ne yeetonda kuba bakadde baffe baasabye okwetonda. Kiri gye bali omusonyiwa oba obutamusonyiwa. Mu abatabana. Ffe tetumulinaako buzibu kubanga talina kye yatukoze. Wabula ffe yatumanyiridde bakadde baffe wabeetondere bo ne bakkiriza era tuba tetumulinaako buzibu. Wagaana mumukwasizza ensi. Ensi ejja mulamula. Eno ensi eramuza kisa. Eno ensi ogiraba. Eno ensi eramuza kisa. Nkufuna. Brian White yali w'amaanyi. Teri awakanyi. Yali w'amaanyi. Mmwe mu biseera ebyo temwalabako ku Muzeeyi Kayihura. Muwulira baŋŋamba yali w'amaanyi. Kati Kenzo tanaba wakabi yadde okutuuka mu haafu ya Brian White. Ensi ejja mulamula. Tusaba abaana bo n'abazzukulu
olirema okusasulira ebyo byokoze bakadde baffe olulyo olwo lubisasulire. Tusinkana omulundi omulala inshallah tubadde ne jingo ku kamera inshallah bade wangamba episode za mzee tuzikoleko ddi kasooke tuve mu kungubagira Kenzo tannafa ekigambo kungubaga bakungubagira afudde nagenda okugamba muno lutala agudde yali yagudde wangamba nga tannaba mubeere bulungi mweraba.